bw'obanga oli munafu mu kusaba, oliriza bulungi, ng'oli munafu mu kusaba. Bangi mwagala okusaba naye tuufu tokola ki? Tosaba. Ate nga manya nti mukwano gwange ng'omwana wa Katonda amaanyi go gakuli mu kusaba. Essaala ekola ki? Essaala ekoola Katonda ku ssimu. Essaala eraga nti gwe nga gwe tosobola, weetaaga obuyambi okuva mu bwakabaka bwa Katonda. Essaala eyita Katonda, essaala ereeta amaanyi, essaala ekuyamba nnyo ddala. So kati bw'obanga mukwano gwange tosaba ng'onafuye, manya nti mukwano gwange byo si birungi n'akamu. So obanga oli munafu ngenda kuwa tips ndowooza zijja kubanga nnya zokka ezigenda okubanga zikuyamba mu nsi ey'omwoyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Ekisookera ddala, bw'obanga oli munafu mu kusaba, kikwate nga lutiini okubanga osaba buli lunaku. Okubanga ng'osaba buli lunaku, kola commitment ti nja kusaba buli lunaku. Whether enkuba etonnya, whether omusana gwaka, kyonna ekibaddewo, whether ndi busy ntya, kyonna ekibaddewo, leka okusaba kubeere priority mu bulamu bwo. Results z'ogenda okubanga ofuna mu bintu by'okola oba ebigenda okuva mu ebyo by'okola byonna bigenda kuva mu ssaala zo z'osabye. So kati kikulu nnyo ng'omwana wa Katonda okubanga osaba buli lunaku. Bayibuli etugamba mu kitabo ky'Abatesaloniika ekisooka essula 5:17 etukubiriza okusaba buli lunaku. Nedda mu kitabo ky'Abafiripi essula 4:6 ng'etukubiriza okusaba buli kaseera. Mu kitabo kya Luka essula 18, in fact Mukama waffe Yesu yali ayigiriza ku kusaba n'akwogerako nga namwandu eyeetayirira omulamuzi n'amulemerako. Bayibuli egamba nti omulamuzi yayitaagana kumuwa, naye olw'okubanga yamwetayirirako yamuwa alimu okubanga amuteganya, n'asala omusango gwe alimu okubanga yeetayirira maaso g'omulamuzi. Buli bwogenda mu maaso ga Mukama Katonda oba omwetayirirako, waliwo ebintu Mukama byagenda okukuwa lwakulemerako. Kati bw'obanga oli muntu asaba occasionally, osaba lwalumu muli mu comfort zone, waliwo ebintu byonna bitambula bulungi, osaba lwalumu, nti mukwano gwange bigenda kubeera bibi gy'oli. Waliyo omubi. Bayibuli gogerako mu Luka 10:10, sitaani yajja okubba, okutta n'okola ki? N'okukuzikiriza. Naye Bayibuli egamba ne Yesu yajja ffe tube n'obulamu. Kitegeeza nti olina okumukoowoola awa obulamu ebintu by'okola n'okusaba buli lunaku. Point number 2, gwe omunafu mu kusaba. Ekyokubiri, kola timetable y'okusaba. Kola timetable yaki? Y'okusaba. Kino kinnyambye nnyo. Omubiri guno gwe mulaba tegwagala kusaba. Omubiri tegwagala kusaba guno gw'olaba munafu nnyo. Gwagala kwebaka ku makya, otuuka ku makya tuwooma nnyo, akawungeezi gugamba gukooye nnyo, emisana obeera bize. Kati omubiri guno gulina ekisoozi ezi zonna obanga tosaba. Naye kati ng'omwana wa Katonda okimanyi nti essaala yeeta Katonda ku ssimu, ate oyagala okuba nga otambulira wamu ne Katonda. Kitegeeza nti olina okuba nga osaba. Kati ki ekigenda okukuyamba? Teekawo ka timetable. Teekawo essaawa zo ezaki? Ez'okusaba. Bayibuli egamba teach us to number our days. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Yiga okubala ennaku zo, kubanga ebiro bitulimu bizibu nnyo ddala. Kakati mukwano gwange ekimu ku ngeri gy'ogenda okubanga kyogenda okukozesa okubanga omanagingamu ennaku zo kubanga oteekawo ka timetable ak'okusaba, n'omanya nti buli ssaawa 9 naabeeranga mu kusabiriza okumakya oba 10 oba 11 z'oba olonzeeko. N'ogamba buli ssaawa 5 ez'ekiro oba ssaawa 4 naabeeranga mu kusaba, oba emisana ssaawa 9 naabeeranga mu kusaba, at least emirundi 3 olunaku. Bw'oba oli bize nnyo ku mirimu gy'okolera, essaala gisabe nga bw'okola, yawula akaseera katono ogereko ne Mukama. Tokkiriza kumalako kusiba lunaku lwonna nga toyogera na Katonda. Si kirungi nnyo ng'omwana wa Katonda okutambula bw'otyo. So teekawo timetable yo ate giwe ekitiibwa. Bangi mukoze timetable nnyingi. Abamu muli wano munda bakiteeke mu comment ngwegwe. Olinga nze okoze timetable eziwererako ddala nga waziviolatinga. Ng'ateekawo ezaala z'okusaba naye nga tewazituukiriza. Mukama yeebazibwe. Tebuli bamalayika mubikoze. Naye kakati teekawo timetable yo ate era ogifollowing ogenda kulaba results. Kyomina okutegeera ku bintu bino eby'okusaba. Gy'okoma okusaba gy'okoma okwagala okusaba. Bw'onaakikola ne kifuuka routine ojja kulaba nga buli kaseera olina ennyonta, Mukama ng'ataddewo ennyonta y'okusaba, ng'olina ennyonta y'okusaba, olina ennyonta ng'oba wakava mu kusaba ng'oli oyagala nakuddayo. Naye ate munne bw'oba tosaba, wandibadde tugambe bw'oba tosaba oyagala nnyo okusaba, naye bw'oba tosaba gy'okoma okuba nga tosaba, gy'okoma obutaagala na kusaba. Gy'onaakoma okuba ng'osaba gy'okoma nga okola ki? Owulira ennyonta y'okusaba. Gy'onaakoma okuba nga osiiba gy'okoma okuwulira ennyonta y'okusiiba. Gy'onaakoma okuba nga tosiiba gy'okoma okuba nga toyagala na kusiiba. So bw'oyingira mu kusaba n'okusiiba n'okunoonya Katonda ne weeyawula, waliwo level gy'otuukako omwoyo gwe ne guba nga gwapiikinze dda, ne guba nga wekontrolinga omubiri. Bw'obanga oli muntu omusabi, omwoyo gwo tukeesa nga gukontrolinga omubiri gwo guno nga si mubiri gwe gukontrolinga omwoyo gwo. Kati abasinga mibiri gyammwe gye gyogera gye gifuga. Bayibuli egamba omwoyo aleeta obulamu,
omubiri teguliko kye gugasa. Kati abasinga omubiri ogutaliko kye gugasa gwe mu followinga ate omwoyo mwamuvaako dda. Kati kola timetable ate ogiwe ekitiibwa ogifollowinge buli kadde konna osabe. Bw'onaakikola ekyo kaseera katono nnyo ojja kulaba nga tokyetagana timetable ng'omwoyo gwe gupiikirize nga buli kaseera olina ennyota y'okusaba, nga buli kaseera oyagala kubeera mu kubeera kwa Mukama, buli kaseera oyagala kuwulira ddoboozi lya Katonda, buli kaseera ng'oyagala kuwulira direction ya Mukama, buli kaseera oyagala kubeera mu kubeerawo okwo okwa Katonda. Ekyokusatu, esinga tuna bagenda ku kyakusatu, bw'oba ng'oli mpya subscribing aba mundaba mutulabeko video za mwezi wera obuweereza buno oba omukisa ni tunaba ku subscribinga. Bw'osubscribinga oba owagira obuweereza buno direct ka video ka liking kikayambako nnyo okutambula. YouTube ebesooka agabira abalala bangi kaba kalaga nti ka video kalungi. Sobola bibaka nga buno mukwano gwange bu liking nga tunaba nakulaba wede mutumanyi producing wako omulungi wano ku Chosen Generation. So subscribinga kona kade selecting all onakikola ekyo ojja kuba nga tomisinga video zeteka almost buli kaseera eziyigiriza. Namba 3, oba ng'oli munafu mu bintu by'okusaba, oba ng'oli munafu mu bintu eby'okusaba, kyolina okubanga okola kwe kubanga bw'obanga tonaba kuyingira mu kusaba, katugambe nina schedule yange tigenda kubanga nsaba ku ssaawa 5 ez'ekiro. Kati ssaawa nga nnyaawo teekamu ku music akutwala mu nsi ey'omwoyo, teekamu ku music oyo, prepare yourself for prayer. Tobuuka bubuusi kugwa mu ssaala, essaala ejja kukuminya, ojja kuspendinga almost dakiika 3 ng'olowooza byayiseewo olunaku lwonna. But bw'opreparinga environment ennungi ojja genda okutuuka ne mu ssaala nga watandise dda n'okusinza, kubanga music oyo gw'okubye oba enjiri gy'osoose okuwulira oba Bible gy'osoose okubikula n'osoma egenda kunaazaamu biri byonna ebyandibadde bikuunafuya mu kusaba. Abasinga tuli banafu mu kusaba olw'ensonga essaala tubuukira mbuukire naye tutamanya nti bino bintu byaki bya mwoyo, olina okuba nga weeteekateeka bulungi. So bw'oba ng'oli munafu mu kusaba, teekateeka environment ejja kukuyamba okuyingira mangu mu nsi ey'omwoyo. Kyandibadde kirungi whether oli munafu mu kusaba, whether oli w'amaanyi mu kusaba, oyingire mu kusaba at least ng'osomye ku kigambo kya Katonda, kijja kukuyamba nnyo. Bw'oba ng'ogenda kusaba sooka osome ku kigambo kya Katonda ate okimeditatingeko, ekyo kigenda kukuyamba nnyo obutawesitinga budde mu nsi ey'omwoyo. Okay? Kuba ku music oyo akutwala mu kubeerawo kwa Mukama. Kati abasinga obukabuusi n'ogenda mu ssaala n'otuuka eno ogamba nabadde nyize kusaba naye saakonekitinze obedda ngezaako naye nga nkonekitinga nga tebikola, ne weebuuza lwaki, kumbe gwe kennyini mukwano gwange teweeteeseteese bulungi. Mbagambye kirungi nnyo oba ng'ogenda kusaba osooka osome ku kigambo kya Katonda, kigenda kukuyamba okuteekateeka, okukuleeta mu environment, okuteeka mu mbeera gy'ogenda okubanga mukwano gwange osabiramu. Ekyo nno kikulu nnyo ddala kubanga oteekateeka ki omwoyo gwo. N'akasembayo point namba 4, bali tumira byokusubscribing oba ng'oli subscribing kona kadi selecting all ka video mu kalikinge n'okashanga kasharinge message zino zembaba neziba message nnungi nnyo. Ziba okusanga channel wanene bawa message ezo nnungi bwe ziti. Okay, so ka message kalikinge tekina kabi konna ekikola message eno. Nawe namba 4 point yange okusembyayo nti obanga oli munafu mu kusaba, mukwano gwange webale nnyo okumala obudde mu bintu ebitali makulu. Okay, oli munafu mu kusaba kakati oli mu bintu ebitajja, abamu oli busy, si bintu nti bibi nti oba oli mu kwonoona naye tebijja. Apostle yagamba everything, yakyogera mu Luzungu yagamba everything is permissible to me but not everything is beneficial. Mukama yeebazibwe, takkirizibwa okukola bingi, akkirizibwa okukola byonna naye si buli kimu kya mugaso gyali. Waliwo kimanyi nti n'abatume bennyini balina emirimu gye batuuka mu kanisa ne bagamba egyo tetujja kugikola, ne bagamba we shall dedicate ourselves to the word n'essaala, ne balondako ebintu biri gaffe tujja kukola ebintu ebyo bibiri byokka kubanga gwe mulimu Mukama gwe yatuyitira. Ebyokugaba emmere tebintuleetera, bikola by'abatume. Baali bakaayana, waliwo obuweereza bw'okugaba emmere nga bannamwandu abamu tebafuna mmere, bannamwandu baffe tebafuna mmere, ko baposa tetugenda kulekayo omulimu gwaffe gwatuyitibwa okuba nga tukola ate okudda kubanga tudaali ku bimeeza by'emmere okulaba ani afunye emmere ani atakoze ki ani atafunye. Ne balondayo abantu balinga 7 awo ne babasaako emikono abajuzibwa omwoyo ne basindika okukola omulimu ogwo. Lwaki? Tebaagala kintu kyonna kibajja mu mwoyo, tebaagala kintu kyonna kibamalira budde. Kati abasinga yo so occupied n'ebintu bingi ebimu ng'olowooza okolera Katonda. Mujjukira bulungi yali Mary nani ne Martha, omu yalonda okutwa ku bigere bya Yesu okuwuliza, omulala nalonda okuweereza Yesu okumuleetera emmere. Kati ono yali atudde ku bigere, oli yali ali eri ng'ayuza bintu akola kinagamba gwe Yesu ate ono omulesa atule butuuza ku bigere ebyo nze mpiikane n'emirimu gyokka nzekka ko Yesu ono alonzeewo ekisinga obulungi. Mbadde manyi Yesu ayagala kumuweereza, tayagala kulya. Mukama yeebazibwe. So abamu olina ebintu bingi ebinna byaweereza ne bati bingi
you're very very busy ne Yesu takulaba gwoweereza atakulaba nako so obanga oli mwana wa Katonda learn to prioritizing Mukama Katonda omwe obudde obumala tobeera so busy n'okipaidde bintu obanga oli muweereza wa Katonda nganze nigo kudelegating emirimu ze kimu ku kintu ebisinga okunyamba mu buweereza I delegate a lot of the work emirimu egisinga gyonna delegatingira abalala nange nenkola ogwange Mukama gwe yakola kiko yampitya kwange emirimu gy'obuweereza mingi nnyo ddala tosagikola bwomu so naawe oyinza okuba nga oli sina buweereza oli busy mu bibyo obeera busy mu bibyo until wononye okulaba ng'olina okufikisinga obudde bwa Katonda obudde obw'okusaba ng'olina fikisinga bufikisinge leka obeere n'obudde obw'okusaba ebirala byonna bifiitingemu obudde obw'okusaba abamu gamba siina budde obudde obw'okusaba Mukama Katonda schedule gye yakuwa mwebuli just excuses olina ennyingi mwebuli bw'obanga ompuliriza ng'oli mu Saudi Arabia oli mu nnyumba ya Muwarabu ezo eddakiika 10 z'osobola okwekwekako mu toyi n'osaba Mukama Katonda awulira essala obujulizi bwe tufunye nga Mukama awulira abaana basabira mu toyi toyinza nakubumalayo ng'asibye nga talina wasabira neyungulako eddakiika 5 nayogera ne Katonda Mukama n'alaba saddaaka eyo n'awulira essala yo obudde Mukama Katonda yabukuwa abamu oli mu mawanga ogamba bwe ndidde Uganda ndisaba ojja kulaba ng'ate oli very very busy okay so tobeera so busy kuba Katonda takola ki takulaba mu byonna obudde bwa Katonda bukole ki bukuleetinge emirimu gy'osobola okudelegatinga gikuveeko teweewa mirimu gitalina kuba gigyo ate n'ekyala weewale ebintu ebikumalira obudde beera nga bapooso baasalawo bakole ebintu bibiri kuweereza kigambo na kusaba bye balinga bakola byokka mu byonna ebingi balinga bakola ebintu ebyo kuweereza kigambo na kusaba bintu bibiri kati gw'olina bingi nnyo olowooza okola nnyo olowooza oweereza nnyo nedda kwanu wange choosing ebintu byo carefully osobola okubeera effective mu ebyo byokola ebyo nsobodde obbawaako oba ng'oli mupya bannange subscribinga ku channel eno selecting all koona kadaako kijja kukuyamba bwe natekangawo bedi video ojja beera omu kwabo abasobola okufuna notification eno channel buli mwana wa Katonda wenna ogyetaaga si nsonga ki ky'oliko ogyetaaga kubimuweereza ogyetaaga ati sijja kuwayo point emu oba bbiri ezigenda okukuyamba okuba nga zikwongerayo so subscribinga koona kade message eno sharingire n'abalala esobola okuba nti bayambe ne channel yamba abantu bangi so tobeera wekka selfish tomanya wekka neyamba n'abalala osobola okuba nga bategeera ebintu bino kubanga bangi toyinza kumanya muntu wakwatiddwa sharing obubaka buno tambula eri abalala olwoka video kenakoze akwogera ku biki bye tulina okuba nga tukola nga tumaze okusaba kakonako kali waggulu awo biki bye tulina okuba nga tukola nga tumaze okusaba kakonako kena kwogera ka video ku direct oba tukakonye kitagenda playing kakonako waggulu awo biki bye tulina okuba nga okola ng'omaze okusaba biki bye talina kuba nga okola ng'omaze okusaba kali waggulu awo kale mukwano mbeere bulungi mwena basigala Blast TV tuli balokole ku channel emu ebiroto n'okuyiga ku topics endala ng'eno mbeere bulungi mweraba